Twagala ono Dr. Lubega atutegeeze omwana ono gwe yayogerako nga gyali bulungi omwana muwala ali ludda wa. Adumira poliisi mu Kampala n'Emiliano Andrew Kaweesa olunaku lwaleero akunyiza abasawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago olw'omuze gw'okubba abaana abawere ogufuuse baana baliwo ensangi zino. I had a woman came from the 5th floor making an alarm. My baby has been stolen. She was making a lot of noise. Kino kiddiridde ng'ennaku z'omwezi 4 mu mwezi ogw'E12 omwaka ogw'2022 omukazi ayitibwa Goreti Kajumba omutuuze w'e Ganda Kyebando mu Nansana Town Council okubbibwako bebi we gwe yazaalira mu ddwaliro lino oluvannyuma lw'okulongoosebwa n'amala ennaku ng'azirise. Mwezi ogwa Desemba saamulabako nga bamunzija mu lubuto namuyiranga akaaba nagenda omunoonya ne bangamba omwana we taliiyo yafa. Teyafuna mwana we ate ng'empapula ziraga nti omwana muki omwana mulamu. Kajumba yaweebwa amagezi okugenda ewa Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Lieutenant General Kale Kaihura eyamusindika ewa Afande Kaweesa amukulembeddemu n'amutwala e Mulago olunaku lwaleero batandike okutambuza omusango guno. No, she has a lot of information which is actually false, trying to protect. The information she has, it is all prepared. Omusasi waffe ku ddwaliro e Mulago ayogeddeko ne Kaweesi ne yeewuunya engeri abaana gye babbibwamu mu ddwaliro lino eririna obukuumi era Kaweesi n'ategeeza nti naye kyali kimutuuseeko. Wateekwa okuba waliwo obuzibu bwaliwo okuva mu care unit era kyeva nga omukyala yalowooza nti omwana we teyafa bamubba bubbi. Ate nze nina experience wa Kajumba asabye Pulezidenti Museveni ne Maama Janet bamuyambeko ku nsonga eno kubanga okubba abaana e Mulago nabo bulabika bufuuse bulwadde mu basawo abazaalisa. Maama wa mawanga Janet Museveni gy'oli oli mukazi muzadde ntaasa ku nsonga eno mwana wange. Taata wa mawanga muzeeyo waleka kuta Museveni oli musajja muzadde vaayo nwaniriro ntaase bampe omwana wange mutwalire kubeera e Mulago. Bawa Kajumba Samuel Egesa akalambidde nti ayagala mwana we. Omusasi waffe bw'atuukiridde akulira eddwaliro ly'e Mulago Dr. Baterana Byarugaba n'akkiriza nti kituufu omukazi ono yazaala omwana n'afa ng'ensobi yava ku bazaalisa abaamukolako okumuwa ebbaluwa eraga nti yali azadde omwana muwala era nga mulamu. Kati bwe bamusiibula ku bbaluwa ne wabeerawo mistake ne bawandiikako nga omuntu eyasiibulwa ng'alina bebi naye nga tefe tukimanyi mu records nti omwana yafa. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Mulago.